obubaka bwa Diana Nabatanzi bwawandiise ku lunaku lw'amazaalibwa ge lukyamudde bannansi n'okubatuusa okwogera obwama nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala munnange okuva n'olayika ng'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omugguno nkugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala buli wova n'olayika ng'otugoberera subscribing sharing commenting agenda ku www.kampalamediatv.com olabike ng'ogoberera ensonga zonna gy'osinzidde. Ensonga eriwo wakati ng'olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 2022 ebijaguzo by'amazaalibwa ga mwana muwala Diana Nabatanzi bigenda mu maaso. Bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti ono awandiise olukwakwayo lw'ebbaluwa oba oliawo olukyamudde bannansi mu bigambo by'engeri gy'abyogeddemu bye nsobola okuyisizaamu. Ono agenze mu maaso okulabika nga yeeyagaliza amazaalibwa malungi. Nagamba nti today I start another chapter of my life. Olwaleero ntandika olusuula empya ey'obulamu bwange. I forgive myself. Nagamba nti neesonyiwa because I deserve peace, kubanga ngwanira emirembe. I love the woman I have become with all the flaws. Njagala omukyala gwe nfuuse kubanga mpise mu buwanvu n'ebiko imperfections obutatuukiridde and no regrets for being human. Era nagamba nti tewali kwejjusa kubanga ndi muntu. For understanding me better, okwetegeera, finding myself and choosing me first, okwezuula weewaawo n'okulondawo nze buli kaseera. It has been a trying time with all the storm that has nurtured a part of my life. Nagamba nti kabadde kaseera ka muyaga naye kyekimu ku bintu ebizimbye obulamu bwange okutuuka wano. I won't be trapped in the darkness. Sijja kuddamu kulabika nga ntwalibwa mu kizikiza of shattered minds. And today I live the shadows of the past. In the past sijja kuddamu kulabika nga nkwatibwa mu kizikiza wabula nziza bujja endowooza zange n'okulabika nga ebyemabega byonna mbireka emabega weewaawo nsobole okulabika nga ngenda mu maaso n'obulamu obulungi. To the ones I inspire, eri mmwe abandabirako, just accept me the way I am. Munzikirize mu ngeri nga bwe ndi because this is who I am, kubanga kino kye ndi. Thank you for loving me. Mwebale okunjagala, believing in me, okunzikiriza, supporting my career, okuwagira emirimu gyange. I'm welcoming my new age with pride. Nyaniriza emyaka gyange emijja n'okwenyumiriza and starting another journey of my life called acceptance. N'okulabika nga ntandika olugendo lwange olujja oluyitibwa okwekkiriza. It's a walk of choice. Lwe lugendo oba olw'okusalawo. Let's walk together with love. Leka tutambule ffenna wamu n'omukwano because it's the only way to start all again, kubanga lwe yengeri yokka okuddamu okutandika obujja. Bye bigambo bya mwana muwala Diana Nabatanzi. Wabula ono wetugenda mu maaso okulabika nga of course tukola okufeffetta ku myaka gye mituufu, nsobola okuvaayo ne nkutegeeza kyekimu ku bintu ebizibu, kubanga si ye muntu oba oliawo asobola okuvaayo n'alabika nga agyogera, wabula okusinziira ku nsonda ennekusifu ze tufunye osobola okuvaayo n'okitegeera nti mwana muwala ono atemeza mugi w'obukulu 3. Osobola okwongerako gy'oyagala naye nga tokka wansi wa myaka 3. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza gy'emyaka gya mwana muwala Diana. Ono wavaayo n'alabika nga oba oliawo awandiika obubaka bwe buti ofaanako bwe buti, kintu ekirabika nga kisuubirwa, kubanga we tukolera okufeffetta oba oliawo ne tukulaga mukazi wattu byazaayitamu bambi, okujeregebwa, ebisoomozebwa, okutawaanyizibwa abasajja ab'enjawulo nga ye celebrity, kwegamba ebyo byonna bye bimu ku bibadde ebisoomooza byazaayitamu n'okutuuka kaakano ng'akyasobodde okulabika nga ayimirira. Of course ebifaananyi nga bw'obiraba producer wange agezaako bikulagaawo ku screen yo, bye ebimu ebigenza okulabika nga nabyo bikyamulaba nnansi n'okumusiimira ddala okujaguza awamu amazaalibwa ge. Sigala ng'otugoberera kuga tukyakolera ensonga ez'omuzinzi ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope weyanze nnyo nnyini ddala.